gwe mu kifo ky'okwegomba ali waggulu oli very comfortable mu bali wansi abalivinga obulamu bw'otayagala kulivinga. Why? Kubanga they make you comfortable. They never question you. They never question your existence. You enjoy the conformity. You enjoy the simplicity. Yet you want okufuna ebintu ebikolebwa obulamu obuzibu. Who is silencing you? Who is silencing your dreams? Ani akujjukiza obudde bwonna nti tukigwanidde? Era masasi kigolina omukuba right now. Or you are just so dense or blind that you cannot even spot them. Abantu abatugamba nti tekigenda kusoboka. Oba abatujjukiza wowe twava era bwe tulina okuba nga tutambula. Abasinga tebakikola nti tebatwagaliza. Bakireeta in form of love. Kankubuulire. Bw'owuliranga omutawaana nga gutuuse kwa Hajji Bakaluba, just know gwamutuuseeko when he's pursuing his dreams. He's pushing everything that he can give out. Atuuka okuva mu nsi nga talina kimuvuddemu. Entaana ye mugituukeko nga nkalu, nga byonna yabikola. Yabireka abisomesezza, yaleka abikoze. Ekikulumya stress nawa wooli mu bwongo bwo okimanyi that you have more potential than the results you are seeing right now. You are frustrated. Lwaki? Lwansonga nti no, the map does not equate the territories. Ekyapa kinene naye ettaka lyolabako ttono. Kigamba eka 2 naye olinawo 5 ku 10. Wasoma nnyo, omanyi bingi, naye results zo tezijja. Duliboolu n'ovumbula the beast in you. N'olaba lwaki abantu abalala everything they touch turns into gold. Omuntu ali from the side agenda kitunuulira as a chance. Naye bw'osemberera omuntu oyo n'olaba what makes them. Akawero ke babatungamu lw'olimanya nti tebabeera bantu ba bulijjo. Omuvuma n'atareactinga. Omugaana okukola ekintu ky'omugaana okola kyakola. Lwaki? Their belief system yakyuka dda. Yava ku kikyolowooza mukambwe nnyo. Tolina kyogenda mugamba. Kati omuntu atali kyendi, atalaba birooto ogenda kuŋŋamba ki? If I'm crazy, that's okay. That's okay. Lwaki oyagala tubeere ku vibe yemu? That's why abantu abagezi oba abantu abasituka abasuumuuka tebabeera nnyo na mikwano, tebabeera nnyo n'abantu. Kubanga batandika okulaba ebintu abantu bye batalaba mangu. Ate omala kutuuka ku level eyo n'omanya abantu naturally nti bali siro. Kyolaba mu bwangu ky'okuba dakiika emu n'obanga osobola okukitegeera, ogenda okukiraba olinga atwala ebbanga tajja nnyo. Nkubuulire bw'osanga omuntu, abantu abagezi they enjoy solitude. Omusange we nga tayagala bagenyi. Musange we nga they enjoy their own company. Naye ate ekijja okutuukako bw'oba otuuse mu ndowooza efaanana bw'etyo n'obanga tokola bigwanidde magezi go, stress erina okujjira. Gwe weebuuze lwaki abantu babuuka. Nze waliwo abantu abakuwano nga mbuuse nva mu nnyonyi. Okufuna dopamine, okufuna kakemika ako nga kakujjamu. Weegendereze omuntu oyinza okubaawo nga system yo nnafu ogende mmanju okufuuyisa. Naye olunaku lwokedde oba oli ku mbaga yo oba ku mukolo gwo, gwe weewuunya oyinza okutuula ku reception okumala essaawa 4 nga tosituseewo.
ndoze emirundi mingi musobola okimakinga tolaba mugole ng'asituka kuva ku reception kugenda kukozesa toilet naye ng'ate omulaba ng'alya. Obwongo bukontrolinga ebintu mu mbeera abantu gye batategeera. Era atannaba kutuuka kwagala manju waafuna ekimukanga ne bamubikira afudde tamanya ddiro yatandise kwagala kugenda manju. Bwe mulitandika okubeera abayima mu kutegeera ebintu entegeera gye bitegeerwamu ojja kukaadinga obwongo bwo era ojja kubumanya nti weapon etazannyirwako. Omuntu eyekkirizaamu ayimirira abantu bwe batamusuubira nga tamanyi na kyagenda kwogera naye ne yeebuuza nga yeemanyi n'agamba nti yenze n'ayogera ate mwenna ne mukkiriza. Mental limitations. Omanyi abantu bameka abagezi? Abantu bameka abagezi abeekulubeesezza ku bantu abasiru ne ba endinga up nabo nga bye bakola kati bya kisiru. Teri muntu agenda kaakati n'akola mu kikubo n'amalayo emyezi 2 oba omwaka n'avaayo nga tayogera nga ba mu kikubo bwe boogera. Tebakulimba. Ne bw'omusanga ne bw'aba ku mukolo omanya nti oyo ye yakolera wano. Era bw'oli yambuka akolera ku Sheraton bw'oli musanga ajja kubanga yoyo. Akola mu nnyonyi ya hostess bw'onaaba olina ky'omubuuza ojja muwulira. Yes please, how can I help? Nga kali kamulemeramu akazzaayo kamutambuza. Ze nabanga wano n'ajja ati ng'omuwulira ayogeranga n'abantu. Okay, yes please, if you may please. Nenga wano Olungereza lwamubeeramu. Jangu wano e Uganda nyaabula. Oyogera oba oyogerera Android owulire. Onaasasula oba toosasule. Tunaaba ku ekyo ogira oyogera ne babulooka tunaabiraba. Yoyo. Society. Society. Kati abantu nga bagamba mental development and personal development is a lie. Tekiriyo. Kyokiririza lima ebijjo ojja birima paka omugongole guli kutuka omulimu tojja gufuna nkukakasa okutuuka nga weekozeemu omulimu. Kola ku mulimu, beera ku mulimu gufiireko, oleme okwekolako, oleme kusoma, oleme kwesomesa, oleme kweyongerako vali, ojja gukola obudde bwonna paka lwe bali kugamba nti nno otuuse ku age gye tutakyasobola kwetaagiramu abalala bajje. Bwe banaaba tebagobye bajja kuyingizaawo obuvubuka obwekolamu omulimu obusomye okukusingako otondowale oveewo wekka. That's life. That's life. If you do not act upon it, it will act upon you. There's no way around it. Kati ng'otandika okutunuulira bafeeri ababeere gye babeera, oli atuule abeere awo ng'akubuulira ove ku mulamwa. Otandika okuba nga omusawo w'obwongo bwo, omuntu ali ku mental diet yo nga tali ky'oli naye mwennyini yeeremererwa. Oyogera naani? Kyova olaba muli wano, they are abusing you every day. Every day tebalina kye babakolera ne bajja kati babagulidde dazi t-shirt mutuwogganira. After mwaka gumu nga bimaze okuggwa mutandika otusumbua. Mwana wange yalwadde. You make it easy for everyone okuyisanga bw'oyagadde. Kale genda e Bungereza ogabeyo t-shirt olabe. Omuwendo gwo enensi buli omu emuwa open check ne mugamba wandiikamu omuwendo gwo. Abantu tebamanyi miwendo gyabwe bawandiikamu ki kye baagadde. Nze ninako omuntu gwe nali ngenda okulaba nga nkyakyaginga $100 ngenda okutunuulira site ye nambuuza oliyuda nti ndikyali wajja ndayi site eri najjeera awo mafuta ga ssente mmeka. Weebale kwegamba nteekeremu agagenda. The charge is a charge. Omuwendo gwange nze ngubuulira ensi bw'oba oguzannyirako guveeko. Abantu bayimirira buyimirizi wano n'ayogera. Vusi n'ayimirira wano n'ayogera eddakiika z'enjogere n'avaawo n'emitwalo 3 egya $. What did they do different? Bo babazaala na bwongo ki bye ebintu ebinsuza nga seebase. Bo baasoma kife kye tutaasoma. The environment ze tutuulamu kati abirowooza nga bw'abirowooza
omwana akola obwakadamu kati naye ojja musanga eyo nga mental ability gyalina, mental limitation gyalina kyamutuulamu dda kati akimanyi nti nno mukozi oyo okukikwata kyeyozaamu ne bwali bakyejjamu waakiri bbawe lumu aliba ali awo ng'amuvuma amugaye gwe kaakati okubeera nga wali kadama kyakulemeramu amuzzeeyo amukurolinga ekyo amumenye bw'oliba teweetegese. Nze ndabye success but someone from a corner bw'aliba takkirizganyiza nange ajja kujja akugamba oyo security guard thinking that they have to they come out with the words to break you. Bw'obiwuliriza you crawl. Obanga kana akati ke bayita kamuko weewumbeko ng'okakkana akuzzaayo akujjukiza wawe wali ate ensi bwetyo bwetambula. Buli omu ayagala kujjukiza wawe wava oba gwe waakusuubira wulira kubeera. It's your duty right now okutandika okwebuuza systematically ensi gye ntambuliramu, environment gye ndi mu environment nkubuulira kyalo kwoli mikwano gyo ab'eŋŋanda bo, how are they contributing to your mental being and your beliefs? Abantu abalemeddwa batunuulira nnyo abantu abagaggawadde, they cannot see a way around it, how it's done, and so they name them to be thieves. Kino tiba tekisoboka. Naye buli kigenda otunuulira ebizimbe buli kyoyitako bonna baba babbi babbaweera babbakwani era gwe babbako abaafaanana ati. Certain things are mental and society has made us believe, yes, there are people who are crooked, there are people ababikola nga gyebiri, but tosobola kikwata nga kyeweeteekako. Let us embrace idea y'okugamba nti njagala nnyo nnoonye gundi ono ekintu kino akikola atya, yatuuka atya wano, akajji kano yakakuba atya, akajji kano yakakuba atya. Era bw'aba afunye ekizibu akihandolinga atya. Obwo bugenda kubeera buvunaanyizibwa bwo. Era buli lw'onaddangayo n'otandika okuwulira omuntu yenna ng'akugamba nti nno kino tekisoboka, nkwegayiridde manya nti nno ye mulabe wo. It doesn't matter relationship yammwe efaananye etya, muganda wo, mwannyoko, taata wo, mukwano gwo, sengaawo, bbaawo, mukyala wo. Ate abantu ddala ffe abasinga okutukosa ffe abafumbo bw'obanga wafuwasa oba wafumbirwa omuntu atakikulabira, ku olw'ensonga nti ye takyerabira tasobola kikulabira. They can't see it for themselves and so they can't see it for you. They might be the reason. Buli muntu yenna wakugamba akakantu ne bw'atakuddamuko n'asirikira mu busirikizi naga obwongo bwo buregisteringa. Be unstoppable. Society etubuulira ki kye tulina okukola is already there. Naye engeri gye tugenda okukivaamu, gye tugenda okukibuukako kufuuka bantu abalala be batategeera. Be batategeera oli akuvume nga tamanyi na ki kyakuvumira, omubuuzo obusungu obujja wa nga naye takimanyi wa waabujja. Nakugambye nti ako kabeera kajegere. Kabeera kajegere akakukwata okukuzzayo wo gy'ogenda okubeera. Bannange mwesigame nnyo ku bantu abalinako we balaze nga tomuteeseeko fitina akujjukiza ekirooto kyo. Kuba ekirooto kyo nkukakasa gyekiri. And it is still valid and it's my job nga ngenda okubajjukiza nti you have to wake up. Weetunulemu nga ggwe omuntu ogambe kaakati kiki kyenjagala nze ng'omuntu without any
fear, without excuses, without complaints. No excuses, no complaints. Gwengo omuntu ogambe nti nno kino kyenjagala nkikkiririzaamu ngenda kikola, regardless of the environment, regardless of ani omuntu kyayogera, lwansonga nti akyogera ye nga ye, okutegeera kwe kukwe, okutegeera okwange. Ye kyagamba tekirina kubeera mazima gange. Ate era ekyo tasobola kikujjako gwe bw'obanga wakitegeera ng'era okyawagala. Nakugambye nti environment trumps intentions. Environment gye weetooloddwamu kasita eribanga nkyamu n'otagitereeza, abantu b'oliba nabo kasita balibanga bakyamu n'otabavaamu kunoonya abantu b'olina kubeeramu, environment yo genda kusigala ng'eri toxic, ng'era ekulaga ekujjukiza ng'ekupointingira wa w'olina okubeera. Kitwale nti buvunaanyizibwa bwo nti gy'olaga wawanvu, kwata tookiyo gikube efuuke omumuli ogukulaga wa w'olina okubeera, amaaso go gasigazaawo, obeerenga muzannyi w'omupiira nti nno enduulu ebeera yonge ewoggana, buli muntu yenna abeera awoggana, atasambangako mupiira, n'ali unhealth atasobola kudduka wadde n'eddakiika emu, agenda kubeera yeeyo ng'akugamba nti oyo aguzannya bubi. Messi musiru wano yali badde agamba nti nno kangu kasuke bwenti, ng'ayogera mu magezi ge awulira ng'akisobola, naye tatuukangako wali. Kyova obalaba nga bakwata bakooca aba ttiimu ennene nga gyali tasobola nagenda kulaba Premier League bwe bayingirira, nadde eno n'atandika okumulowooleza. Abantu bwe batu bwe bafaanana. They are never part of the team. They don't go out in the field to be seen. Tebabeerawo, they always spectators. They have opinions, baleke babeere n'opinions zaabwe. Opinions are the rarest commodities that everyone is entitled to one, and they have one. Many have many. So omuntu kyayogerako is theirs, and it cannot be your reality. Tokikkiriza, tekikubeera mu gwe. Abantu babiri bagenda ne bayingira mu ruumu emu, naye kyewuunye nti mu ruumu eyo mwe bayingira bonna bavaamu nga balina experiences za njawulo. Lwaki? Lwansonga nti obulamu bwaffe, entegeera yaffe, reality yaffe eri filtered through obwongo bwaffe. Kyonna kye bayogera, obwongo bw'omuntu obwesigamye ku ddiini ajja kirabira mu ddiini, obuli mu business ajja bulabira mu business, obuli ku culture bugenda kubeera mu culture, obuli mu vagaland atamanyi na ki wide and wild ali awo open atambula butambuzi naye ajja kubulabanga bwabulabye. Lwaki? Obwongo bwaffe, reality yaffe, biki bye tulaba nangeri gye tupasuingamu eri best on our mentality, the mindset. So tobonaabona n'abantu, oli kyayogedde kizibu kye. Ekizibu ekigudde ku bantu olwaleero nti abantu balina mental realities ze balonda, mental realities ze basalawo okubeeramu, but in the beginning tebazikyuzinga, bazikwata ne bazikkiriza, ne bakkiriza enzikiriza z'abantu be bataalabako, ne bakwata engero zaabwe ne batandika okuziddamu, and therefore ne batandika ne bakyuzinga mental beliefs ezitaali zaabwe, ne beesanga nga bakutte ne beetemera siiringi ennyimpi, ne balivinga obulamu obutono nnyo okusinziira ku obwo bwe baalina okuba nga balina ebinene ebibalimu, naye olwaleero bakyajjukira bajjajjaabwe bye babagamba. Leero babasomesa, bababuulira the world order, ebintu nga bwe birina okutambula, naye nga akyesigamye ku jjajjaawe kye yayogera eyafa emyaka 20 ng'alowooza obulamu bw'obwaleero bwe bukyatambula, nga ne iPhone eyafulumye omwaka oguwedde olwaleero si eri latest, naye oyagala okufuna obulamu obuli latest ng'okozesa ebintu ebyedda. Nkubuulire, behavior egenda kuyamba nnyo okukyusa resistance yo. Olina okutandika okukyusa enneeyisa, baki beweetoololeddemu, osobole okukyusa obulamu bwo, lwansonga nti ekizibu ky'olina, you are trying so much to build empires with servant mindsets. Mwagala okuzimba ebintu ebinene, mwagala mwogerweko, mwagala ensi ebaanirize era ebategeere nti muzimbye embiri zammwe, muzimbye obwakabaka bwammwe, muzimbye ebinene, naye nga mulina ebirowoozo by'abaddu. Obwakabaka bwogenda kubuzimba otya? Train your brain. Training beliefs zo deliberately. Many people are fluent
in self-doubt and strangers in self-trust. Abamu mumwe muli fluent nnyo mu butekkiririzaamu self-talks ze mubeera nabo. Watyanga kino kyebeerawe, watyanga revenue enajja, watyanga bagenda kundaba, watya gundi nga ntunulidde n'aloga omwana wange, watyanga kino kibadde bwe kiti, bizinesi wange bwe banaagitegera ne bajja ne batandika auditinga. That you were very obedient to your self-doubt and very strange to your self-trust. Mulimu ebintu by'olina okutunula mu gwo mwennyini otandika okubanga wekkiririzaamuuko nga gw'ogamba oba kijja kijje mutambula mu nsi oyagala obeere wa muwe, oyagala obeere wa muzinzi, oyagala obeere nga woli, but you are in a dialogue. Ky'oyogera nakyo munda, it does not align with your dreams. Ky'oyogera munda, olutalo olulwana kaakati olulwana ne bbaawo nga tannaba nakudda waka, ky'ova olaba ogenda kutuuka results ojja ziraba. Lwaki? Ina dialogue obedda gy'olina ye manifesting ki ekigenda okubeerawo. In the end, whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve. Ky'owulira mu bwongo obwo kye kigenda okubaawo nga kituuka. Naye gw'otunuulira gundi ayogedde kino, gundi ayogedde nti, ogenda okumaliriza ng'ofunye kye bayita analysis paralysis. Analyzinga buli kimu ekivaamu ogenda kusannyalala, togenda kusalawo kubanga oyagala kukola kino, oyagala kukola kino. Ekiva mu kwebuuzabuuza gundi akoze atya, buli omu akubuulira. Not many people think. Abantu bonna tebalowooza, abantu bakubuulira experiences zaabwe. Kati gwe mu kutambula ne experiences zaabwe ezaawukana ku zizo ng'ate ne results z'oyagala zanjawulo, ogenda obyesibako, ogenda kulaba nga results zo tezivaamu. Lwaki? Tewekkiririzangamu. Ogamba saasoma, ogamba waliwo abaasoma batannababikola, Uganda economy ekyagaanye. Who are you listening to? Why are you listening to failures? How can they be your motivators? Omuntu atalina kye yali akoze, ensi teyalina kye yali emulabyeko, talina na gwe yali asanyukiddeko ng'amulaba afuna ekirungi, aba atya nga gw'oyagala abe nga ye architect w'obulamu bwo. Amagezi mugajja waago bwe munaakwata ne mutandika okubeera empologoma wakati mu ki kye mukkiririzaamu. Success has got no reasons okukudduka, and it will be there, it will meet you in the common hour. Ogenda kutuuka ekiseera naye ekizibu era ekimbonyaabonya nembonaabona nammwe nga mbaddingana kuba mmanyi omukisa we gukuyitako gusobola okuyitako nga totegedde. Watyanga omukisa ogwo gukuyiseeko n'otagutegeera. Opportunities will be ready. Eri oyo eyeetegese, ateetegese n'omukisa gujja kujja gukuyiteko. Watyanga omukisa gukutuuseeko nga teweetegese, gujja kutuukako. Ky'ova olaba abakulembeze babatuukako ne mubasaba nayikonto mu kifo ky'okubasaba amasomero. Lwaki? Obwongo bwammwe mu buteese okufightinga generational curses, generational poverties. We have to change generational thinking, and we are not negotiating, we are enforcing. Tetunegotiating ani anakkiriza ani atakkirize, ebyo byammwe. Ffe kye twagala tujja ne tugamba tugenda kukikola. Atayagala beerayo ogenda kulwana, but I can assure you tewaliiwo kintu kisobola kukwata bwongo ng'obwongo bw'omuntu oyo butuuse okukikola, and nothing can stop an idea nga time yakyo etuuse. Idea yo bw'okikakasa nti obulamu bwo time yayo etuuse, gwe wekka agenda okugistopinga. I can guarantee you that 100%. Mulekeraawo okukola ebintu nga musuubira nti no waliyo time egenda okujja fwe ebintu ebyo okubeera. The time is now. Abantu bonna abaatandika abagamba tuligulawo ennyumba ng'abaana bakuza, abaana ennyumba tebazisulamu, basuubirizanga. Abagamba nti tugenda kukola business babeerawo ne bapulaninga obudde bwonna. Analysis paralysis. Abareactinga batandikirawo, bayigira ku mulimu ne batandika. Yagenda okusoma obwaffundi aliyo nakaakati bakyamunoonya mutikkira tannaba kubukugukamu. Abatandikanga bapoota bayigidde ku mirimu, kwe bali kati akola finishing, gwe agenda okuva mu university, gwe otagenda kola. Be there, present yourself and start straight away. Tolinda bintu kuba nti nno bigenda kubanga biteredde, bikusanga olwedde nga weerwanako.
abantu batandika okulwana, ate abantu bwe banatandika okulwana is the beginning of success. Omuntu omutunuulire nga takwagala, omugambe yes ntunuulira tonjagala, ye tonjagala, sirina kyenkukoze, what is disturbing is my success. Kyotunuulira kaakati kyonoonya kyeki kyemmaze okufuna mu bulamu era kyeki kyoyagala, but you do not know tanuulu gye mba nayitamu. Tanuulu gy'ogenda okuyitamu bagenda kuseka, ogenda ku exposinga ku b'emisolo, ogenda oku exposinga ku balabe bwo, naye ensi bwetyo bwegenda business togenda zikola bwomu. Okwekkirizamu kukeera ku makya, take a leap of faith and things will happen. Not 100%, but at least chances ez'okubaawo zijja kubaawo okusinga oyo omuntu ataagerezaako ddala. It's my message to you. Kisoboka kyova olaba ffe abatuzannyisa, we just laugh. Tubagamba temumanyi bamuzannyirako. We are here, we have been there before, and we are here to stay. And I want you to develop that character. Etuuka nga buli muntu yenna agamba oyo gwe ngenda okukola naye, oyo gwe ngenda okukola naye, he's there, tewaliwo amutiisa. Naye gwe buli kimu n'otandika okutya, gundi yagambye yaani. Oli mu buyinike ekyo kikubye kikufa nyogotola, okooyo oyagala kulivingako bulamu. The day you experience real life, ojja kwebuuza ogambe bulijjo nninda ki? Self-doubt ojja kugiraba. Nze yange nayagala from 2011. I didn't know the greatness I had in me. And still now, many people are trying to tell me that it's not there. It's not there. Maybe it's by luck or it's by what? Jango yogere byenjogera. Or try to do what I've done in Uganda. And it's not kugamba nti no, it is for selected few. Anyone can do it. Naawe osobola okukikola. Naye lwakubanga Eva olina abantu b'oyogera nabo ne bakuwa due diligence, abageze ennyo mu kutya, bakabaka b'okutya ne bakeepinga on nga bakutiisa. Sina muntu afaanana nga nze kyenva nabaleetedde kye bayita Bakaluba Auditorium, where we are going to be training the egos. Abantu bokka, because it's not about what you know. Guno omulembe ogw'okuyiga gw'abantu abagenda okusigala nga bayiga obudde bwonna. Life, the future belongs to the learners. Abantu abalina amagezi ga street, abamanya nti kino kivuddeko, kino kye kirina okuddako, opposed ku biki bye mwalaba mu bitabo. Okugenda ng'okyusa obulamu bulijjo, kino kiganye kaakati nsobola okuleeta kino. Keeping on ngo updating software, keeping on ngo updating software, kye tugenda okubeeramu. Abayivu bagenda kudda wali, abataasomye nga balina confidence yaabwe nga tolina kyobagamba, bagenda bayimirira mu maaso, and they will tell you how the game is played. Mbagala nnyo, sigenda kubasussaawo awo, mwebale kutwegattako. Bakaluba egenda kubanga eri wali mu Bakaluba Auditorium, wengenda okugiteeka wetugenda okubanga tusomera. We are going to call companies abalina emirimu, abakozesa, abaagala okuwa abaana emirimu, bonna bagenda kubeera. We are going to train people how to express themselves, okwejjamu okutya, engeri gye basobola okwogera, and how to stand up to demand for your share in the world. Tugende nga tutraininga abaana, tube nga tuli bashurities baabwe, bafune emirimu, tuba traininge nabo bayige okubanga beekozesa. I think obugenda kuba buweereza bulungi eri ensi yaffe. I'm not saying that ebintu byangu, it's not, but the question is bizibu naye abo ababifuna bakola batya. We are not waiting for situations to be okay, but how can we be okay in bad situations? Mbagala nnyo. Hajji Bakaluba mbasiibudde, mweraba.